Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Batulamu nina abebitiibwa tubalamusa n'ekiramusa ekirungi ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tumwebaza obwekitiibwa atukomezaawo nga tuli ku the writer stories of the prophets. Ebyafo by'abannabbi inshallah taala fenna twasiimye ababaddewo nga tutandika emisomo gino ndigamba nti yadde tulina abasinga balina endowooza tulina kutandika ku Adamu alayhi salam olw'omwezi gwe tubaddemu ogwa Muharram n'ebintu ebirimu ebingi netugamba tutandike ne Musa alayhi salam inshallah taala era Sheikh olunaku olujjo twakomye nga mu butuufu Musa alayhi salam ogamba ye amaze okweyita ana rabbukum lala nze ndi waggulu Firawuna amaze okukyeyita Musa alayhi salam Allah amutumye eri Firawuna naye nga Firawuna empisa gyayisa mu banu Israel teyali nnungi kana aktulabnahum yali attabaki abaana wastahi nisaakum naleka atiki abakyala n'abaleka babere muki obuddu inshallah tujja okutandikira A'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba'd twebaza nanyine buyinza Allah akyawaniridde emitima gyaffe mu ngalo ze ebengana n'emirembe bidderi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tetusobola kwogera ku Musa ne tutayogera ku butobwe mutabe yajja. Naam. Twagambye nti Musa wamba banu Israila. Era byonna bye tugenda okwogera bikwatagana kubo banu Israil abaana ba Isirayiri. Era Musa ayitibwa Sheikhu bani Israil. Sheikhu omusajja omukulu wa banu Israil. Musa alayhi salatu wassalamu Allah yamwogera ku suratul Qasas byonna bimukwatako obutobwe n'amufunza. Tugenda kumulaba Allah nga amutunyumiza. Allah jalla wa ala tugamba inna Fir'auna ala fil ardi mzima Farao yekuluntaza n'ayonoona ne yefuula waggulu mu nsi muno. Waja'ala ahlaha shay'a n'afuula abantu b'omu nsi eno nga balimu ebibinja emiteeko. Yastad'ifu ta'ifatan minhum abamu mubona abafuula nga bawansi ne banyigirizibwa. Ebimu ko byebakolangako yuzabbihu abina'ahum yasalanga abaana baabwe ab'obulenzi wa yastahyi nisa'ahum ate nalekawo ab'obuwala. Allah aga nti mazima ye omusajja yali mwononefu. Kiraga nti yali muki ku nkomerera byonna Allah bye yayagala abaana ba Isirayiri bataasa aga nti wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard. Twayagala okubanga tugaba tubunduggula ekyengera kyaffe eri abo abaali bamaze okukakkanyizibwa mu nsi muno baana ba Isirayiri. Wanaj'alahum a'imma tubafuule nga be bakulembeze wanaj'alahum alwarithin ate babeere nga bagenda okusikira ensi eyo. Wano tufunawo kalafuta nti newakubadde Firawuna yazikirira ku nkomerero nga betunaalaba abaana ba Isirayiri bakomawo ne bakwata obukulembeze Misiri okumala ebbanga nga omukulembeze mu Misiri mu kaseera ko yali Musa. Wanuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi kubanga ekigendera kyekyo Allah yayagala ababundugguleko ekyengera wanaj'alahum a'imma tubafuule nga be bakulembeze wanaj'alahum alwarithina tubafuule nga bagenda kusikira bali be bakoze eki ekiro nky'ebyafaayo ebintu bigobererwa ebiseera ebisinga ne wano mu Uganda mu Africa oluusi osanga abantu families ezifuga oba ezasookedde okufuga mu history nezibeera nti zeeyisa bubi ku bantu nga Allah era yamaliriza ate obufuzi abukyusizza abadde babadde bafuga bwekityo Allah jalla babadde banyooma bwatyo Allah makola yenna akubirizibwa abakulembeze okubirizibwa bw'okulembera bannaaye baddu ba Allah bayise bulungi inshallah taala. Mu byegerero bya Allah era tugamba nti wanumakkina lahum fil ard twayagala tubawo obukulembeze at-tamkin kwe kubatebenkeza twayagala tubatebenkeze
wa nuriya fir'auna tulage farao tubirenga tulaga farao wa hamana ne prime minister we wa junudahuma n'amagye gaabwe bombiriri minhum ma kanu yahdharun eyo kyenyini kye baali bagezaako okwewala tikituukiridde okutta abaana baali bagezaako okwewala nti bano bayinza okuvaamu abakulembeze Allah n'aga nti kyenyini kye beewala njagala mbalaga nti kyekituukirira agamba nti wa awhayna ila ummi Musa twassa ku mama Musa obubaka an ardhiihi beyazaalibwa ne tumugamba muyonse ardhiihi mu kaseera k'okuzaalibwa twamugamba nti muyonse fa idha khifti alayhi naye bw'ofunamu okutya fa alqihi fil yammi njagala owuliriza ebintu bibiri yonsa omwana ng'oli munywa totya bw'oba ofunyemu okutya mukwata omusuule mu nnyanja wallahi bikwatagana biti omukyala amanyi kubanga abajasi ba Firauna bagendanga nga bakonkona enzigi nga buli mukazi bamugamba vaayo tulabe bw'ovaayo ng'oli lubuto nga bagamba okuzayo ebbanga ky'okuzaala mu baana ba Isirayiri tyabbanga bwe riti omwana olunaku lwazaalibwa wabayerangawo Kabil omuntu ono gwe tuyita Nansi azaalisa ayamulindanga n'agenda n'amwanjulayo mbaje mukyala gundi azadde akaana kalenzi nga bakalita nga bakatta naye taata Allah jalla wala agamba mama wa Musa nti muyonse ate mama Musa nga akimanyi bulungi ekigenda mu maaso naye ayinamu takwa yayinamu okutya Allah ne thiqa fillah obwesige bwe yayinamu Allah bwali bwawa Allah amuga nti an ardhiihi muyonse fa idha khifti alayhi bobafunyemu okutya alqihi muyonsa nti bajja kukwata fa alqihi fil yam mundekere ndamulabirira seko kimanya kye kintizimu nga toyina mutakwa wato ina mukutya Allah amugambye nti muleke muteeke ku mazzi muleke munkwatire mubato otidde muyonsa otidde nti mulete nze muntere ku mazzi njamulabirira fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam naye Allah namuga nti wala takhafi bwoba omuteekayo totya wala tahzani togezaako nakuwana totya hadha huwa alkhawf wala tahzani ate tonakuwala ti akaana kange akato kagenda kukola katya byonna tebikwatako lwaki inna radduhu ilayki endagaano yali wakati wa Allah n'amaama wa Musa inna radduhu ilayki tugenda mukuddiza omwana wo sira kyokka wajailuhu min almursalin ate ngenda namufula mubaka wange simukomyawo bukomya ngenda kumukomyawo nga mulala ekyo nno mwalimu emessage ya mirundi ng'ebiri esatu message esooka mama wa Musa okubanga anywera omuntu yenna buli babeera nga yesize Allah jalla waala amukolera ebitajja mu bwongo bw'abalala Allah jalla waala amukolera ebitajja mu bwongo waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja omuntu yenna bw'atya Allah amuterawo obufulumiro wayarzuquhu min haythu la yahtasib namugabirira wabadde tasuubirira wallahi kisoboka Allah nakugabirira wabadde tosuubirira sente nejeruka ti rabbi nga tosuubirawo kati mama Musa amugamba Allah kyetuyita thiqa fillah kwe kuba nti Allah yagamba nti kola bwoti nga mu butuufu byonna byolaba mathalan Allah yagamba tolya riba naye banka nekkubira waliwo obukadde 50 weetaaga okukola ki tugenda kubukuwa era tetujja kuba tugenda kuwa ebbanga nga panvu ojja kudizangamu ka pasenti katono thika joyina mu Allah oga nti Allah jalla waala mulinamu obwesiga ajja kumpa kino kankireke ekyo tuyita thika fillah okwesiga Allah n'ogaana okukola ekikyamu oba n'okola ekituufu newankubadde kikontana n'emigaso gy'olaba egy'essaawa eyo kati mama wa Musa alaba emigaso gyonna ajja kweka mwana we ne Allah amugambye omwana mukwata omuteeke ku mazzi ntegerekeza nti Allah omubeeramu ofawurana ila Allah eyo byagita thika okwata embeera yonna n'ogikwasa Allah tabaraka wa ta'ala innama ashku bathi wa huzni ila Allah no complaining eri Allah akuleetera mu mbeera gy'olaba ng'enzibu nateekawo bwangu nakuleetera kati mama Musa mu aya endala Allah tugamba
nti inkadat latubudi bihi yabulako katono okuba nti nno atya ayogere n'okwogera mwana wange laula arabatna ala qalbi singa tetwanyweza mutima gwe guma so mutima already gwali munyevu Allah nagunyweza kati Allah amugamba nti faalqihi fil yam wala takhafi wala inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Musa Allah jalla wa ala atugamba faltaqatahu alu fir'auna. Musa yatambula mama Musa yamutega ku mazzi n'agenda mu kisero n'atambula ekyewuunyisa okumanya Firawo n'abantu be tebaafumiitiriza ekisero tukimanyi kiyitamu amazzi naye ekisero ekyajja ewaabwe kyajja bataddewo obugoye nga munda mulimu omwana tekijjudde mazzi omugezi ekina obaga waliwo omusajja gati abaganda bagamba olunatawambwa ku nnyindo kwe lukola ki kwe lusookera olunatawambwa ku nnyindo lwaki bagamba nti kwe lusookera wambwa awunyiriza era buli kamuta naye lwana aliwo obutwa tabuwunyiriza alya n'ogw'emmesi obuwunya kati Falawo yali atta abaana nga yabeenoonyeza mu mayumba ono yajja mu maka ge ng'ali mu kisero ekisero tekiriimu kantu konna tekibbidde nekitambula tekyakwata walala yonna nekijja mu lubiri lwe yali tasobola kweba kisero kyawe ekitayingira mu mazzi yali ataddeko omwana ono ku mazzi kuno sige kano kennoonya teyasobola kugakola kye faltaqatahu alu Firaun abantu ba Firawo nabbi Allah jalla wa ala ganti abantu ba Firawo bennyini be bamultaqata be bamulonda onkitegera ekyo nikyo tuyita laqitu kyosanze nga kigudde n'okirondda faltaqatahu ne beerondera alu Firaun abantu ba Firawo Allah aganti lyako ng'ekiba balondesezza omwana oyo abeere aduuyi ate abafuukire ennaku tamulesenga ekyomugaso wano Sheikh Ibn Kathir yali awandika agamba kana Allah yurid an yurabbi Musa fi bayti aduwi nti Allah ali agala ebyo Allah jalla wa ala kigambe nti Allah jalla wa ala abaganda bagala lunatawambwa ku nnyino kwe lukola ki nedda buli yenna anaafa ne waalabye ensobi wa akola ki agendawo Falawo yali anoonya abaana abalenzi ab'okuttibwa sibe kiri kyokka ate omwana amweretedde muki agenda okumutta ye yamuleera ku ssente ze faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahum Musa asobole okubeera adu omulabe waabwe wa hazana ate abafuukire ennaku inna Firauna mazima Falawo wa Hamana ne Hamana wa junudahuma n'amagye gaabwe bombiriri kanu khatiina baali basajja baziba misango baali basobya Allah agamba waqalat imra'atu Firauna omwana atuuse mu lubiri abamuleese bakozi alu Firauna bakola mu nnyumba yani Farawo kati ajja bamuleeta Farawo atudde wano mukyala we atudde wano Asiya qalat imra'atu Firauna qurratu ayn li wa lak mwami wange akaana kano mbadde nsaba kabeere akaana ak'okutubeesabeesa katubeesebeese nze naawe talabika bulungi bamufasirira wamu batugamba nti Farawo n'amugamba balak kajja kubeesabeesa ggwe naye n'agoba chance Farawo gye yali afunyeyo obuwangazi chance y'okuyingira ejjana yagigoberaawo yamuga qurratu ayn li walak badde nsaba la taqtuluhu tomutta asa an yanfa'ana oba oli awayinza otukola ki otugasa au nattakhidhahu walad oba tumufuula omwana Farawo teyasookerako yagana balak ajja kuggwe ajja gasa ggwe nze nedda nanga khalas muleke ku lwange muleke ku ki naye Sheikh omanyi Ibn Kathir yagamba eyo aya ku mukyala wa Farawo yagamba tikanat imra'atu Firauna mu'minat فألقى الله محبة موسى في قلبها فكان ذلك سببا لنجاته لنجاتها أيوة لنجاتها نعم mukyala wa Farawo tetusobola kugaa nti yali mukkiriza kuba Musa yali tannaba kubaawo
wa innama omutima gwe gwali mulungi wano kyategeeza omutima gwe gwali muki gwali mulamu waliwo omuntu nga si musiraamu naye omutima gwe muki nga guli mulungi gwagala ebirungi tegala byonoonese gye bali abantu be batyo si musiraamu naye nga buli kimu omusaba omuntu muki era bw'oba oyogera ebigambo gamba tukwata singa omusajja ono yali musiraamu omukazi ono singa yali musiraamu yali badde muyitirivu ntegerekese kati ne mukyala wa Falaawo yali mu tayipu y'abantu abavugako be batyo kati bwe yamulaba bw'ati Allah jalla waala n'ateeka okwagala kwa Musa n'akuteeka mu mutima gwa mukyala wa Falaawo n'amugamba nti omwana ono mutulekerewo n'awa n'ensonga lwaki amugambye okukola ki asa yamfaana ayinza otukola ki oba ne tumufuula omwana waffe kalaga nti tebalina muki Falaawo alabika yali mugumba atalina mwana Allah jalla waala teyamuwa mwana mu Asiya kati nayagala abeere nga at least omwana ono banagamba batya Misiri kabaka talina muki kati omwana nayingira olubiri nga bamuyita Ibn Firauna mwana wa Falaawo Musa tegerekese naam agamba nti wahum la yash'urun ne wallahi bayite bamanyi kigenda mu maaso abwekityo ffenna bwe tubeera ogula emmotoka okolera emmotoka obuwangazi bwo bwonna n'ogigula n'ogireeta ewaka nga lwe lumba olugenda okukola ki okutwala n'olera omwana abamu abantu balera abaana nga lwe lumba olunaamutwala n'awasa omukazi embaga netuula meeting nezituula nga lwe lumba olugenda omukola ki kyovula nti buli kintu kyonna Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatugamba tusome dduwa omukyalo oluyingire wakawo nga wakamutuusa ogamba nti Allahumma ja'alni subhanallah edduwa egamba nti ayi Allah nkusaba ompa obulungi obumulimu n'obulungi obwamutonderwamu khayra ma jubilat alaiha n'obulungi obwamutonderwamu wa a'udhu bika min sharriha nekingiriza naawe obubibwe wa sharra ma jubilat alaiha n'obubibwe obwamutonderwamu oba bwe yatonderwako tegerekese bw'ogula emmotoka empya saba edduwa Allah nkusaba eyo edduwa eyo ey'omukyala ekola ku bintu byonna buli kintu kyonna gwe kyolaba nti kirungi mu bwongo bwo oguze ennyumba mpya sabiramu Allah tabaraka wa taala ayi Allah nkusaba ompa obulungi bwayo n'obulungi obwagizimbisa onkingiriza obubi bwayo abantu bayingira mu mayumba wallahi negabeera nga kyekizibu kyekisoose okufuna mu bulamu bwo nyumba seka abantu waliwo ka video ke nalabanga oli mu kifo ky'okusoma edduwa mbwagisalira awo aba asoose aba akoze ekkuba erigenda omubonyabonya obulamuwazi bwe bwonna mu nyumba eyo olina ajja okukola bizinensi mu kifo ky'okuba nti yeebaza Allah amugulire ku bizinensi yamuleetera bakasitoma n'aleeta ekidongo ne badigida n'agabula omwenge Allah jalla wala n'amulagako bizinensi nemufuukira bizinensi so buli kintu kyonna kyolaba nti kirungi beeranga ogezaako okusaba Allah jalla wala obulungi obukikola ki kubanga ffe abantu tetumanyi biki biddirira Allah agamba nti wahum la yash'urun baali tebamanyi nti kye baleeta awaka baleese buzibu wa asbaha fuadu ummi Musa tuddayo ku saidi ya mama wa Musa wa asbaha fuadi ummi Musa farigha mu butonde bwa maama oba mu maama yenna ku mwana we omwana gyakoma okuba omuto gyakoma okubanga amukwatirwa ekisa n'omwagala ennyo omwana gyakoma okuba omuto bwe wegendereza omukyalawo bw'azaala akaana kabadde ayonsa ku mabeere atandika okukasindika bakatawanya ndi nkuyonsa munne wako ontegerekeka ekitegeeza laavu yonna n'obulumi bwonna buzekkana akaki kati ate ak'emyaka 5 atandika okugaga situla munno kakozeekozeemu ow'emyaka 10 atandika okukambuwalirwa yoza simula laavu egenda ekola ki siga nti abula obutonde bw'omuntu bwati bwebikola ki kati kwamu Allah atuga nti wa asbaha fuadu ummi Musa farigha naye bwagenda okukya omutima gwa ekitegeeza byagwawo kiro bugenda okukya nga omutima gwa maama wa Musa mukalu farigha teguliimu kantu konna okujjako okulowooza ku mwana we omwana wange yasuza ati yalidde ki bannange bye byatuusewo akasajja tekaamusaze kale bye batekaamusaze amata yanywedde gaani inkadati latubudi yawulako katono okweyabya
laula arrabatna ala qalbiha singa tetwanyweza mutima gwe litakuna minal mu'minina aberemba chala bakiriza abakiriza lwaki kuba twayitwa musuubiziza nti nywera omwana tugenda mukola ki tujja mukuddiza naye Allah jalla wa ala hatta ne kubyatulagidde tulina omusaba atunyweze tufunamu ekyo ensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwaze mwalimu ya muthabbit alqulub thabbit qulubana ala thabbit qalbi ala taqwa ala mutima gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitegeeza nti hatta koberenga oli munywevu saba Allah akole ki wano examples zineze byafa zitulaga ummi Musa Allah mukakasiza akoze n'ekizibu ennyo n'atandise okweraliikirira yeraliikiridde Allah akyasaba obugumu n'amugamba Allah n'aga nti katumunyweze ntunyweze omutima gwe lwaki asobola okubeera ng'abeera mu bakyala abakkiriza seka batongere eddakiika 3 zokka tumalirize kana kagondi inshallah taala baba okumunyweza budde bukedde qalatil ukhti ekesi walinga egenda sanduku egenda oba ekiba kigenda qalatil ukhti qusfihi akati tambula genda olabe gundi yakoze eki nje yagenze fabasurat bihi an jumbi genda ngo gitambula wadonge egenda so yagenze genda ngo gikola ki ngo gitambula aye eno ina kuba wali waggulu nga bali mukuteekayo ki sanduku ntegerekese Allah atulaga nti eno bino byetunyumya wano wansi bye byawali waggulu ngali mugenda uswihi genda ngo gitambulirako fabasurat bihi natandika okutambula nga agirengerera wala wahum la yash'uruna nenga abakola eri mu lubiri lwa Farawo tebamukola ki tebamutegeera kyakola wa haramna alayhi al-maradi'a mu lubiri haramna alayhi al-maradi'a min qabl bweyita natuka bamukwata ntegerekese kati akawala kajja katambula nga cheka olubiri lwa Farawo abakomi bali batono obanga bafulumayo bajje balabe ekizibu kutya bakisolovinze haramna alayhi almaradi'a min qabl mana yagana okuyonka agana bonna ya buli yennago baleta okuyonsa yamugana kati bafuluma banoonya ani ayinza okuyonsa omwana w'omuki w'omukulu abaya ani amanya ayinza okuyonsa omwana wa Farawo azadde omwana yani anamuyonsa muganda wa Musa bagamba nti hal adullukum ala ahli baitin mbalagirireyo ku bantu b'ennyumba yakfulunahu lakum abayinza omubayonseza ne bamubalirira bulungi wahum lahu nasihun ate nga bajja kumubuulirira yani bebaba bwemba mubaleese wano bajja mubalerera bamukuze Allah jalla wa ala ayina obuyinza mama Firauna yo yateeka munkola ekiragiro kya Allah n'okubanga yeesiga Allah mbu yamusuubiza Allah yamusasulira ku family yali ennaku n'esitulwa yonna nereetebwa mu lubiri ejjeyo nso omwana waayo Farawo gwalowooza nti wowe ng'ate be babasasula be babayane ku bittafutafu by'omukulu eno nga be bayonsa omwana waabwe family ennamba bagisitula ne bagireeta mu lubiri ekuza omwana waani w'omukulu omwana owaayo naye ku sayidi y'entegera ya Farawo omwana waani ne babasasula ng'eno be bayonsa omwana waabwe oye Allah boteeka mu nkola byakwetaagamu inshallah akusasula hatta ne wadde tosuubirira abadde aduyiwo nafuuka kaannahu waliyun hamim nafuuka mukwano gwo ow'okulusegere aduyi natandika okusasula omuyonseza omwana wo yalowooza omwana muki ebyo nno byonna Allah bitulaga nti teyakoma kubikola luli nakati akyabikola kyetulina okukola kwe kubanga tumwesiga n'okubanga tuteeka mu nkola byatwetaagamu abeere nga tutera mu nkola naffe byetumwetaagamu subhana jalla waala tujja kubanga tutandikirawo insha Allah Sheikh tukweyanza nnyo tusaba Allah ow'ekitiibwa batulaba mwenna insha Allah taala wetu tujja tutambula ne Musa mesozi zaffe paka wetunammalayo naye nga tubasaba buli omu bino ebyafaayo omuntu afunamu byakuyiga ng'olaba nti mu butuufu Musa nga olaba ummi Musa bwe yeesiga Allah naawe leero mu episode ya leero kyetuyizeemu kubeera nti tubano ne thiqa weesige Allah weesige mwani mu Allahu taala embeera yonna oneeganywe ofawidh umurana ila Allah weesigamire Allah mu mbeera ki yonna insha Allah taala Allah ajja kumalira ng'oyamalira mama wa Musa alayhi salam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk